nsaba bansonyiwe abazadde abafirwa abaana bonna nsaba bansonyiwe sinze yabattira abaana gali malala g'abavubuka nabyogeza malala n'ebigurupu bye tubeeramu n'okunywa omwenge nsaba kunsonyiwa nsaba bonna bansonyiwe abantu bannayuganda bonna bansonyiwe buli vidiyo gwe yakosa sagendere. Okay, mbanirizaako mwena gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Kantandike n'emitwe egy'amalyo ge tugenda okuba nga tukolako olunaku olwaleero. Bebe Kulu agyeko Bobi Wine biva luddawa era basinzidde ku kyokubanga bagamba nti Bobi Wine agyeko omukulu Bebe Kulu agyeko Bobi Wine. Njagala kutegeezaako mukwano gwange nti munnamawulire ayitibwa Bule avuddeyo n'alabula abannamawulire banne ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulyako bulungi nnyo so tosubwa. Ate nga njagala kutegeezaako mukwano gwange nti no minisita avuddeyo n'awalabula Sabasajja Kabaka. Nsonga ki? Zonna nzikuleetedde mukwano gwange so tosubwako n'ekimu. Mukyala wa Clever J ebyamutwala byali bingi. Tosubwa Clever J ng'anyumya biki ebyatwala mukazi we. Abakyala olwaleero birthday ya mukulu amanyiddwa nga Edi Mutwe. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulyako mukwano gwange. Munzikirize nsooke mbabuuzeeko mwasuzeeyo mutya musibyeyo mutya mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajja mabeerawo kubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Munzikirize nsooke mbanjulire jjajja mumala nsonga asangibwa ali mu bitundu by'entwetwe. Mukwano gwange munoonyeeko gwe wenna ayagala obuyambi obw'enjawulo noonya jjajja mumala nsonga asooka akukwasanyize mu nsonga ezo. Ate mu ngeri y'emu bw'ayagala okukulombera dduwa tuyina Aji Abudu Ngabo mulombi wa dduwa. Mukwano gwange munoonyeeko noonya ku Aji Abudu Ngabo amale ebizibu byo. Munzikirize tutandikire wano olunaku olwaleero ate nga programu yaffe wegenda okutambula. Tutandike ne munnamawulire amanyiddwa nga Bule. Munnamawulire amanyiddwa nga Bule avuddeyo n'ayogera ku mbeera oba ku mpisa za Alien Skin. Mukwano gwange agambye bannamawulire bakole bye bateekeddwa okukola. Alien Skin bamuleke kubanga si be bamuleeta mu ndongo n'olwekyo ekyo kikiikirira. Agamba nti Alien Skin akola byayagala ne bannamawulire mukola ebintu byammwe unprofessional. Agamba nti oba oliawo yensonga gye yasinziddeko okubeera nga oba oliawo abazaalawa n'okubayisaamu amaaso. Kakati mukwano gwange njagala tusooke tuwulire story ya Bule akatono nnyo then nzije tweyongereyo muganda wa kasooke tugifune nzije tweyongereyo. Kibabanja Alien Skin teri munnamawulire atuma Alien kuyimba ate Alien bw'atabaawo amawulire tegavaawo n'amawulire bwe gatabaawo ne Alien naye kiyinza obutamukosa nkitegeera zo ndikimugattako. Amawulire mulina okwessa mu mbeera n'otandika okutegeera beere munnamawulire yeezimba okutuuka ku mbeera nti you can be wanted not you to want. Musicians expire kitegeera but what keeps them is the music that doesn't expire. Ndongo ye yesigalawo kitegeera n'ebikolwa ebirungi naffe abantu tuggwako buli muntu wooli oggwako. Kakati endulu ya Alien Skin esigala. Kakati abantu mubaleke kubalowoozesa nti nno gundi wooli nnyo. You learn how to ignore people. What kind of journalists are you? Abamu nammwe abamu baswaza. Nalayo omwana abaana abamu abuuza Alien Skin yakadda. Ng'ebibuuzo bamubuuza tebikwatagana. Ebibuuzo bibi. N'omuvubuka Alien ataasoma kinene nnyo n'akiraba. Naye kakati muzunga ki omuntu. So what's the news about a musician going to London perform in a bar like a thing? Anyway, okay, anyway. Is he the first ghetto kid to go there? No. Oye Bule katusooke mu birthday y'omukulu amanyiddwa nga Edi Mutwe. Olunaku olwaleero mazaalibwa ga Edi Mutwe tumuwagaliza amazaalibwa amalungi musajja mukulu.
ye ttaano wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'atambudde naye okumala akaseera. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi omukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abaako obubaka bwamuweereza nga baddewe nga kyaliwe mukwano gwange. Katusooke nabo tubuyitemu eddakiika ng'emu yokka. Agambye bw'ati, agambye nti nno kyali wange wa ku kido era n'agamba nti nno same royalty, same positive vibes, same confidence n'ebirala bingi. N'agamba nti kuva buto enjawulo gye tulina nze naye obuwanvu bwe butwawula. Musingako obuwanvu musajja mumpi okamala kozi n'ebirevu ebingi. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala tweyongereyo olunaku olwaliyo mukwano gwange. Njagala tugende mu mboozi emanyiddwa ng'eya minisita Mayanja ye minisita w'ebyettaka mu gavumenti ya Tibahabulwa Kaguta Museveni neetatya teyagala kumanya. Kakati ye minisita mukwano gwange avuddeyo n'agamba ti Sabasajja Kabaka bw'aba tasobola kutunda ku ttaka lyalowooza nti nayina lingi diribule n'ebweya. Agambye nti nno nga n'akasente akamutwala okumujjanjaba ebweru yakeegayirira wa General Museveni. Agamba kati Saabataka kyono saagala njogereyo minisita Mayanja, njagala mukuwe mukwano gwange wabula okukozesebwa kuno omusajja weerabira n'eggwanga lyo. Weerabira eggwanga lyo muli bambwa nnyo mwana. Eggwanga lyo n'olyerabira gwe Mayanja mbusimanya. Obwa minisita ogenda bumalako bbanga ki? Kansooke mukuwe Mayanja. Agambye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda biki bye ngendo bagamba nga sibirina no. Kansooke mbibawe then nawe weewuliryeko ku minisita Mayanja kiki kyayogedde. Na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Wabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yefe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Kabaka yiruwa bwabanga ine takari neli ekiboka enjawa luneni yatolodde lwaki talina sente zimutwala kumujjanjaba, lwaki president yazimuwa sente ze bazikozesa ki, ani azitwala, ani azirya? Juzi Sabasajja yali mulwadde nnyo, president Museveni yamuwa sente, lwaki tebatoola ku zino emiliyoni ne biliyoni ze bafuna mu bantu? Lwaki temubabuuza bintu ebyo? Okay, oyo ye minisita Mayanja. Beba minisita bammwe aba Uganda tebamanyi na gye bava. Bw'oba tomanyi gy'ova ne gy'olaga oyinza obutatuuka. Weerabira otya n'olaba Kabaka wo Mukama kubanga bakusuubiza ettooke. Shame upon you. Muli bambwa nnyo. Baminisita abamu muli bambwa. Owulya Mayanja mbula okuba bamuwa ekifo wa ttaka yakola tebiriiyo. Njagala tugende mu maaso mikwano gyange tweyongereyoko. Omukulu amanyiddwa nga Clever J yatandise okuba ng'akomawo mu mawulire. Clever J yakomyewo mu mawulire wabula credit yonna egenda wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin yamukomezaawo. Kati buli batambula mubeera ku kido. Obadde mwabitegedde nti Alien Skin tagenze Dubai. Mboozi njiina mu maaso awo. Njagala tusooke tutunuulye ku Clever J. Clever J avuddeyo n'atuwa ensonga lwaki mukazi we yamulekawo wabula ebizibu bingi. Bw'oba oyina ng'ebya Clever J nowa agenda weesotinge mangu. Kansooke nfune Clever J mukwano gwange osobole okuba ng'omuwulira ebizibu bingi ne bwe mbeera nga nze mukazi mullo nkulekawo, amazima nkulekawo. Clever J olabye n'ebizibu. Famire ya Mayanja ekugobaganya, omukazi yagenda akaaba bizibu by'olina bingi oba bigenda kuggwa ddi. Katusabe bigwere mu Nkwakyo Festival. Kansooke nkuwa mukulu amanyiddwa nga Clever J mukwano gwange ate oba oliawo tweyongereyo mawulire amalala. Tulina mangi olunaku olwaleero. Clever J mulina wano. Omukyala kati we yagenda tewatawana okuddamu mukubirako mawu.
Yali akagenda emirundi kumpi nga 3 ng'agenda nga nwana nga bwe mukomyawo ng'agenda nga nwana bwe mukomyawo ne this time nalaba nga kimala. Ye ng'agenda agamba kiki oyimba nnyo oba mbeera mbi butasobola mbeera mbi omanyi abakyala abo simanyi oba sibangu kuba nze mbali naye emyaka 2 naye embeera zagaana ndi muyombi nywa enjaga ndi mwenzi olumu nfaananamu ng'embwa kale ebintu ebyo tebyamukola bulungi. Yagamba oluusi ofaananamu nga Maguja. Oli musajja mulungi waki akikola? Eri mulungi ku nsi okuleka Yesu era oli lwakuwaaniriza ng'omanya owedde. Teri asinga Yesu obulungi bwa Yesu. Mukyala muwe obubaka omutundu ate mumanyi alaabukedde TV 1 ensonga zange n'omukyala zikwasa Mukama. Sina abaka musobola musindikira kuba nkimanyi muganda wange senga aba ateze okutu wa video yafe like mukwano gwange mu ngeri yemu eyakatwegatako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime tutambula ne Aji Abudungabo ono mulombi wa dduwa munoonyeeko muganda wange asobola okuyamba mu bizibu eby'enjawulo waliwo n'ab'ekinnansi mukwano gwange tutambula ne Jjajja mu Malansonga asangibwa mu bitundu bya wali munnange eri gye baloga ne bataloga kakati munnange bw'osuba omuntu ow'entwetwe simanyi gy'onaakoma noonya Jjajja mu Malansonga ate omuntu omwesigwa yekka ku sayidi y'okulomba edduwa ye Aji Abudungabo onoonyeko ku namba z'essimu ze tuteekawo awo katugenderewo mu mboozi eno. Alien Skinny olunaku olwaleero abadde alina okubeera e Dubai wabula amawulire ge tulina amabi agatali malungi eri sayidi z'abawagizi ababadde baguze edda tiketi kwe kubeera nga Alien Skinny talinnyeeyo. Nsonga ki? Ebisingawo sinze mbimanyi, njagala nkuwe owulire ensonga lwaki Alien Skinny tasobodde kuba ng'agenda Dubai ate ng'abaana b'e Dubai babadde bamulinza okukamala wabula nsonga ki oba oziri awo abavuddeyo kubanga batunnyonnyola naddala abali eri ku sayidi eri mu Dubai gy'abadde agenda batunnyonnyola kiki ekyatuuseewo. Kigambibwa nti Alien Skinny si alina obuzibu buli ku bategesi ababadde balina okuba nga bamutegeka eri e Dubai. Katusooke tufune ensonga zino. Alien Skinny aganye okujja Dubai talinnya ennyonyi naye si buzibu bwe obuzibu bwa bapromota b'e Dubai mweddeko mulekerawo okukozesa bannayuganda ne mubalabanga kasasiro. Right now tuli ku kisaawe mukiraba bulungi abantu balinza Alien Skinny tebamulaba yabadde alina olinnya olunaku lw'okutaano ekiro nga lwalina otuuka mu Dubai ne mulimba amisinze ennyonyi. Kino kigende eri abayimbi mwenna abava e Uganda. Promota okuleeta e Dubai amala kuwa ssente zo babakozesanga mwalaba bulungi kwono omwana maama yankusa n'alwanagana ne bapromota tekibadde kigenda otuuka ku Alien Skinny. Abantu bali ku kisaawe balinze Alien Skinny tebamulaba. Obuzibu si bwa Alien Skinny bwa bapromota timu Kimeke. Nga mugitegedde bulungi mukwano gwange Alien Skinny ab'e Dubai taliyo baaba temugenda kuwoowoola. Kale njagala tugende mu story y'olunaku olwaleero mikwano gyange. Story eno nayagadde ogikola naye mbadde nagirese nsazeewo ngikole mikwano gyange kubanga ndabye nga waliwo ekitali kituufu. Abazze bangoberera ebbanga eriise lya myezi nga 8 ku 9 najja ne mbakolera story y'omukulu amanyiddwa nga omulwadde yaani Sami ne mbakolera emboozi ya Sami ne mbagamba nti no tulina abantu ku intaneti nga boogera bonna abantu abo aboogera bonna bawagira Kyagulanyi Ssentamu era ne mbagamba nti no si buli ali awo nti nayogera ku Kyagulanyi Ssentamu gwawagira amazima gali nti nedda si buli ayogera ku Bobi Wine nti amwagala. Kakati olunaku olwajja ekiro waliwo positi eyafulumye fenna tukimanyi nti Sami mulwadde ali ku okisigeni kansuubire naawe okimanya mpuliriza. Sami okubeera nga mulwadde kireese ebigambo bingi amawulire mangi agatambula ku ye around the social media. Kakati waliwo abavuddeyo balaga nti ye bamuwagala nnyo oba oliawo okusinga ye. Sami mu bigambo bye yavaayo n'atugamba
nti nno abantu bagamba Bobi Wine amupostinge n'agamba nti nno Bobi Wine talina mupostinga ekikulu kubeera naye mu ssaala n'agamba nti Bobi Wine okumpostinga kiyinza okuleeta ebibuuzo bingi jjukira ffe tukuba bukubi tuvuma buvumi kati singa mpostinga ku peegi ye njagala kutegeeza mukwano gwange tibajja kutandika omutunuya mu ngeri etali nnungi kaakati munnange waliwo abaavuddeyo ne batandika okutambuza nga bagamba Bobi Wine ng'aluddeyo okubeera nga ateekerayo alien skin kati apostinga eki ti RIP oba quick recovery omulwadde akugamba nti no teyeetaaga kumpostinga mumutandise ennugu zammwe ez'ekisiru njagala owulira ebigambo bino omukulu olunaku olwajja amanyiddwa nga Bebe Moses Sali yavuddeyo n'agenda ku kibanja kye ekya Facebook n'agamba nti nno n'avaayo n'agamba nti kangisome wano kangikusomere nga bwe yatambudde omukulu amanyiddwa nga Moses Sali Bebe yavuddeyo n'agamba nti mawulire gannaku nnyo eri mwana mulenzi omuvubuka omuto munnayuganda omulwadde ennyo kamala mu kiseera kino n'agamba nti omulenzi ono newankubadde twawukanya endowooza mu byobufuzi Bebe ayogera yagambye kino kitukakatako okwagaliza omuntu okubeera obulungi kubanga ffenna twetaaga bulamu okusobola okunyumirwa Uganda yaffe eno ey'olunaku olwaleero ate ne Uganda ey'enkya yeetaaga abantu balamu mwana mulenzi amanyiddwa nga Bebe oba musajja mukulu yayongeddeyo n'agamba nti omuvubuka omuto ono tumutadde mu ssaala zaffe in case singa aba yeetaaza obuyambi bwonna nze tewali buzibu bankooneko bukoonyi nja kuba nga mbasapootinga mu kyonna kye banaaba beetaaga n'amaliriza ng'agamba may Allah see you through quick recovery Sami the mighty family bye bigambo bya Moses Sali known as Bebe kakati omulwadde yavuddeyo ye n'agamba nti bannaffe bo balinda kupostinga RIP bigambo bya mulwadde bannaffe nga bakyalinda okupostinga RIP Bebe avuddeyo n'akola posti eno n'agamba nti baganda bange nina ebibuuzo bingi mu mutima gwange Sami agamba alina ebibuuzo bingi mu mutima gwe oba bibuuzo ki awo nze naawe jjukira mulwadde ali mu ddwaliro kyenategedde yavudde ku oxygen kitegeeza agenda abeera bulungi Sami yayongeddeyo n'agamba nti nno amaziga ngawulira mu mutima gwange simanyi kikigenda mu maaso n'agamba naye nsaba munsabire nsobole okuba nga nkomawo bigambo bya Sami kakati tubadde tuli awo omanyi buli ekijja kibeera n'ensonga ngenda babulya lwaki ndeese story eno bino byonna musobola okuba nga mwabisomyeko oba nga mwabitegeddeko ngenda babulira ensonga lwaki mbaleetedde story eno waliwo abantu abeefudde nti neno story oba oli awo bakutteko nnyo era oli avuddeyo n'akola posti mukwano gwange endeesezza story eno ani agikoze nkutu sijja gwogera agambye tukkirize nti Bebe aliddeko Bobi Wine show amuliddeko wini ya guno omulundi ebbanga omulwadde lyalwalidde temusobodde yadde okuvaayo ne mumusaasira yadde okumupostingako ku mikutu gyammwe n'agamba si Bobi Wine yekka wabula n'abakulu mu kibiina kya National Unity Platform muliddemu Sami olukwe oluvannyuma lw'ogaana okuba nga mumupostinga ng'ate abadde akola mirimu gya NUP ebbanga lyonna singa anaava mu bulwadde n'asirika ate nga mugamba nti nno yalya waliwo mukutu oguwandiisa ebintu bino saagala ye lwaki sigwogera mukutu gwa Eskin yavuddeyo n'akola ebintu bino amazima gali nti atandise okuba nga alumba abaana ku social media tebazannya yogera ku Kyagulanyi bakuwerevu yogera ku Bobi Wine ofune by'oyagala tebamulinziza ne bamwokya by'ayagala naye njagala twebuuzeemuko lwaki Bobi Wine ye tasobodde kuba nga ateekayo bino ebya Sami lwaki tannamupostinga Bobi Wine musajja mwegendereza ekyo njagala mukimanye Bobi Wine musajja mwegendereza njagala mukimanye lwaki tannateekayo Sami bameka baateereddeyo ntegeeza zi quick recovery
waliwo agambye Bebe Cool nti Evelyn Lagu bukyanga alwala diru wali omupostinzeeko bigambo by'abantu ababadde baddamu Bebe Cool nga bamugamba ebbanga Evelyn Lagu oba Evelyn Love lyabadde ku ttaka gwe diru wavuddeyo n'omupostinga kati ngenze mukabagezi oba mwe abasobola okuba nga bino mubitegeera ampuliriza natandise mbagamba nti emyezi giringa 9 okuva enakola story ya Sammy ne mbagamba si buli muntu avaayo n'ayogera nti no Bobi Wine aba ayagala Bobi Wine si buli muntu avuma President Museveni nti nabaawo abamuvuganya ekyo njagala mukimanye mubeere nga kiri mu mitwe gyammwe kakati mwe ababanja abantu simanya lwaki towayogedde simanya lwaki tovaayo ddala Sammy gw'omumanyi Sammy omumanyi nina mukwano gwange gwe mbadde naye ku makya g'olunaku olwaleero naŋŋamba nti naye obulamu bwa Sammy nga buli too expensive njagala nange ntunuulireko awo si mu bubi naye njagala tujjukiremu katono kambazeeyo k'ebbanga lya myaka nga 2 emabega Sammy baamukwata aba gavumenti bwe yali ayogera bubi ng'avuma gavumenti ne bamuwamba bwe baamuwamba ne bamutwala gye tutaategeera then soon later baamaliriza ne bamusuula mu kifo ekimu era agenda okudda Sammy nga bamusazeeko enviiri ng'alina n'ebiwundu mu mutwe Sammy bwe yamaliriza yaddayo ku comedy store ebyaliwo wakati wa comedy store ne Sammy tebyali birungi beetwalamu ne Alex Muhangi ye nannyini comedy store beetwala bubi nnyo njagala kugirayo ekifaananyi gwe yenna ali eyo yeebuuza oyinza okuba bino tobijjukira bwe beetwala sayidi zeeyo koliriza bulungi tutambula ne Aji Abudungabo mulombi wa dduwa munoonyeeko gwe wenna ayagala okulombera dduwa teweesibako nnyanja ya bizibu njagala tweyongereyo bamala ofuna obutakkaanya n'omukulu amanyiddwa nga Alex Muhangi omusajja ono yava ku comedy store twaddamu okuwulira Sammy ng'alinnya agenze bweru kummwe mwenna abampuliriza sisuubira nti waliwo amanyi omulimu Sammy gwakola siri mukwataakinga comrade siri mukwataakinga musajja ayiirawo Kyagulanyi omubiri njagala kukugirayo ekifaananyi obeeko kyotegeera nga tonnaba kwogera bingi simanya Bebe Cool agambye atya ate ddala kituufu Bobi Wine tannaba njagala otegeera oba oliawo kiki Bobi Wine kyayinza okubeera ng'alowooza mu kiseera kino tugende mu maaso okuba yagenda ebweru munaaba bajulizi bange Sammy ye muntu atava ku nnyonyi abeera mu mawanga ag'enjawulo amawooteri abeera mu 5-star hotels mwabeera obulamu bwa livinga bwa bbeeyi amanyi omulimu gwakola agumpandiikire mu komenti amanyi omulimu Sammy gwakola agumpandiikire mu komenti awo wansi nkakasa naawe ampuliriza tomanyi mulimu gwakola kyokka teweegomba obulamu bw'ayitamu yabutuukamu atya alinnya ennyonyi n'ava ekkata n'agenda e Dubai n'abeerako oba oliawo ne Kenya kakati akola mulimu ki si mu bubi ngezaako kubuuza wa video yaffe like omulala genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga nkyakugirayo Sammy the Mighty Family oba owa Mighty Family ebintu bingi bye tulina okwebuuza lwaki Bobi Wine tannaba kumupostinga njagala tweyongereyo mulowooza mutya nti omusajja singa Sammy mu kiseera kino ani amanyi oba akolera gavumenti kubanga si buli avuma Bobi Wine avuma President Museveni nti awagira nti oba amuvuma tamuwagala abantu bangi bavuma President Museveni naye ng'ate bamukolera nga ze mission ze baliko mukwano gwange kakati gwojja kuddeeyo ogambe simanya bikoze bitya banaye twegendereze twandiwagira abantu ne tuvuma abantu naye nga bakolera mwami Museveni kakati nze sigambye nti Sammy gwakolera temunkwata bubi wabula njagadde mbagire ekifaananyi kino obeeko kyotegeera mukwano gwange Bobi Wine taddukira buli kigambo ebimu ku bimufudde nga w'amaanyi mulimu okusirika asooka ne yekkaanya ensonga n'agiwuliriza bulungi then later n'alyoka akola ki n'alyoka ajanjula oba n'agyogerako singa addukira buddukiza atyo nkulayirira singa atomera mawulire mangi omusajja wa S-King agambye nti singa omusajja ono awona bulungi Mukama n'amusaasira n'adda engulu ffenna kye tusaba nti awone
singa anadda n'asirika temugambe nti nno yalya oba bw'anajja n'awagira mwami Museveni temuyombe. Ekituufu kiri nti omulimu gw'okuweereza oba okukolera NUP teri agusaba muntu, ne Bobi Wine tagusabangako muntu. Mulimo gwo gwali eyo atuwuliriza naawe gy'otudde okukakasa nti n'ensi gy'obeeramu nnungi. Kyagulanyi asobola okufa leero, asobola okufa enkya, Uganda tegenda kuggwawo. Kakati Sami kyakola takikolera Kyagulanyi, akikolera ggwanga, akikolera baana be ne kye banaalya olunaku olw'enkya. Bw'abadde agamba nti nno oyamba Kyagulanyi asiiba abagamba buli lunaku nti nno bw'ondyamu olukwe twetolooza nti nno olulidde mu nze ojja kuba olweriddemu, kubanga abaana bo bagenda kubeera bubi, buli omu agenda kubeera bubi. Olw'ensobi zo tuwagaana okutegeera ekituufu. Kati tolowooza nti nno okolera Kyagulanyi, okolera ggwanga lyo. Njagala tuveewaawo, njagala kubeebaza nnyo bentambula nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyange. Nsigazaayo emboozi gye njagala mbayo mikwano gyange ya Dr. Hildaman mpanvuko nendowooza katusooke ya Honorable amanyiddwa nga kale Honorable Sewungu avuddeyo n'abaako ebigambo by'atangaaza byenjagala tuwulire. Honorable Sewungu agamba nti eggwanga Uganda lyewuunyisa. President Museveni buli lukya asaba ssente, buli lukya asaba ssente, zo bakyazisaba, basaba ssente. Agambye atya Honorable? Agambye nti n'eggwanga Uganda mukimanyi tuno tetulina gavana, ssente zitukozesa walimu ebuuzizzaako ziriko signature yaani. Nange sikyebuuzangako naye ate nga mbadde nkimanyi. Kati gwali egwo obadde okimanyi. Katusooke tufune emboozi y'omukulu ono tugiwulireko mukwano gwange biki byatugamba ddala gwe kino wali okirowoozezzaako. Olwaleero olina gavana emyaka ebiri tulina gavana mu Bank of Uganda. Mwami Museveni agamba nti takakasa ssente za revenue teziwera ate azijjayo kateri gavana tazisanctionize. Oba kitegeera nze nali mu parliament jo minisita wa trade nga simulabangako nenteeza press jo mata bemagireta bwenti ne baŋŋaana olina nga sirika omwami Museveni yamuwa obwa minisita afune ssente zimujjanjaba. Kati bw'oba kyali ku system ereeta abantu oleese ba minisita wasteful expenditure ssente zetwonoona naffe ekalungu sitwetaaga ababaka ba parliament basatu twetaaga omubaka omwatu ali kalungu yenna naye ssente ezibadde zikwatibwa Sewungu ne Sempija oba Sekindi ne Katabazi ziddeyo zikolera baki abantu. Ekyo kye tugamba bw'otunuulira Mpuuga bw'abadde atambula biki byadde akulaga? Akulaza ebiganye mu gavumenti mu masomero bw'oba tuteeka ssente mu masomero. Naye ono minisita wa defense trillioni ze bamuwadde 3 ajja zifuna afune supplementary, naye nga omulimi w'ekalungu takola ki? Bw'ogamba okumodernising agriculture genda otunula okwote bwe yagitambuzanga. Lwaki tetukyasobola kufuna matooke kuva mu Buganda ng'embala gavaayo? Lwaki batusinga nga teva naffe twatandika nabo kubanga bwe bali mu gavumenti? N'olwekyo ekintu nga kibagambye mmedi ky'obuze kya looni, waliwo looni eyisibwa mu palamenti ereetebwa nga Museveni tagikkiriza. Buuza Bahati ekyamugisa kuba minisita alyoka afuuke ati wa trade state ate musaasiza agigyemu. N'olwekyo nga mmaliriza tutunuulire ebintu ebyonoona ssente z'omusolo tusevinge ssente lupooluzi zonna. Baminisita 8 baaki, babaka palamenti 6 baaki, fenna ebyo byonna byebikomyawo ssente zonna abantu babakwale bakole. Naye jjukira ono abadde Kyankwanzi akimanyi olutalo lwe babaddeko Ekyankwanzi sibakuza penaati wa Mwanyi, penaati aranige Mwanyi. Naye omanyi lwaki Mwanyi zizemu okufuna ssente? Abavubuka abato batandika okwezimbira ebima byabwe ebya halemu era bazeetundira kyemuganyira kibateekamu ssente mukizi. N'olwekyo onayo minisita kajenga ayogere, naye nze nkugambye tuddeyo mu cooperatives bwe zaali wansi abantu bakole nga ebirime byabwe birina akatebe bitandika. Omukutu oli ku DPTV Uganda mukwano gwange osinzira okuba ng'owulira ensonga ez'enjawulo ebintu obiwulidde ye Uganda ate tojja gidduka nebw'ogenda ebweru n'okuba eky'emyaka 3 telling you olina okudda DPTV Uganda kwoli yenze Sajjima abeerawo kubanga nkutuusako ebintu eby'enjawulo ajinga bwe tutambula naye munzikirize tugende butereevu mu mboozi ya Dr. Hildaman. Dr. Hildaman
yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera byendowooza nti bikulu nnyo. Yagambye buvunaanyizibwa bwe mu bannayuganda okwenyigiramu okutwala mwami Museveni. Singa munaaba temwenyigidde mu nsonga eno, agamba temugenda kuwona kizibu kya mwami Museveni. Yakiyise kizibu. Kiyisa atya? Kitegedde kikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ekizibu kya mwami Museveni tetugenda kukiwona. Buvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi. Dr. Elderman ayogera, sinze njogera, agamba buvunaanyizibwa bwaffe lwaki neetumiikiriza nankuba emimwa. Muzikirize mbawe Dr. Elderman mukwano gwange tesobola okuba nga tuwulira ebigambo bye. Kiki kyagamba Dr. Elderman ku saidi zeeyo? Yavuddeyo nayagadde ebigambo bye. Munaagaana buganyi kusiima naye nga nze buli kimu mukwano gwange nkikwata ne nkikuleetera ku mmeeza. Kankuwe Dr. Elderman ate tutambule n'amawulire amalala. Amazima gali nti ku lw'ababaka bannange bano kyetulabye wano ndabye nga ffe balagajjavu okubanga waliwo be tutannawummuza nga balina okuwummula. Tekyetaaga kugamba nti luno oluguudo ye international road etuconnectinga n'eggwanga eddala, naye ate tuli ne mu mawanga amalala yo tukola nguudo zaayo, kyokka ng'olulina okukola ewaffe tetulukola. Tuyise ku traka zisimbye awo, olaba traka kitegeeza musolo, bakama naye tebazza. Kitegeeza ki? Tandise n'ekigambo ky'obulagajjavu, tusobola okubimalawo bino ne tutegayirira abo basajja ne tubasalako. Mukola kimu tetweberera mudde, lwaki mubikwasa Mpalanyi, lwaki mubikwasa Nantongo? Bano abasajja kye bawulira nga tukoze kye tulina okukola, mukola kimu basaleko. Kisijja kwogera nga loopu. Ekyokubiri, baganda baffe abo ogwabwe bagukoze. Actually oluguudo lwa Mutukula kyotera lututamye mu Parliament. Mpalanyi buli lwayimirira kyotera mu Kututula road, azibu kyekizibu kye mulina. Nantongo buli lwayimirira kyotera Mutukula road, waliwo eyafudde bla bla bla. Kati ogwabwe bagukoze, mwaba abasindika mukoze eki? Mubikoleko, mwebereremu. Secondly, njagala okumaliriza nga mbasaba, manyidde mbasaba n'Empalanyi kyabasaba mu mutima wadde muyiye tasobola kibagamba. Leero ndi wano naye nga ndi mubaka w'Emawokota. Pressure gye tufunye naddala ffe be mwakateeka mu buyinza, waliwo abadongo abajja wano ne babagamba nti mwalonda bubyera byabasala, naye nga bye babajuliza byebizibu eby'emyaka 4 byemubateera b'ebbanga lyonna. Ne baleeta Mpalanyi ne baleeta Nantongo ne bamulaga nti ate abo byebizibu bya Uganda, mubajjukiza abo baggoyi. Ebizibu bya Uganda bye babitaddewo emyaka 38 kati tugenda mwana. Tebabikwata biteeka ku basajja bamusaayi muto, onabe Bompuuga baali mu kuzimba. Tuzimba bukulembeze balitewo n'obusente ate obwaffe ne babalaga nti mwafutuba nnyo obusente. Era Bampalanyi tebalina kye bakoze. Mpalanyi eddoboozi lyammwe alitutte mu Parliament, muyinza n'okuba mwali temuliwulirangako kuva kyotera lwebaddewo. Fortunate eddoboozi alitutte mu Parliament, ekyo kye mwatulonda okukola banyabo ne bassebo. N'olwekyo olweba temulabe bakulu abo ate babeera bazzeeko Emawokota, kuba luno olutabaalo lwe tulimu si lwa kyotera lwokka wabula lwa Uganda yonna. Kyagulanyi tagenda funa minisita mulala. Dr. Elderman bwatyo
ebigambo bye ndowooza birungi nnyo, ebigambo bya Hildaman birungi nnyo. Njagala kubeebazaako mikwano gyange mwenna bentambudde nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mutambudde ne DPTV Uganda. Njagala kubateera wano wabula kambajjukize nti nno gwe wenna gy'osinzira okuba ng'okola, njagala omanye nti nno oli muddu. Oba okolera Uganda, oba okolera bweru wa ggwanga, manya nti oli muddu. Obulangira bw'omunaku kuba kwekolerera. Kola ssente zo naye baako z'otereka. Mukwano gwange terekera ebiseera ebijja. Abantu bajja kusekerera, abantu bajja kusongamu ennwe nti walinnya ennyonyi naye wakungulayo ssere. Kwata ssente zo ng'ekikulu, ssente zo ziwa ekitiibwa. Lekerawo okuwa abafamire yo ng'obafujjirira ssente. Si ggwe ogenda okukolerera ekika kyammwe, togenda kumalayo kika kyammwe n'ebizibu ebibyo bikyakulemya okukola. Ate ogende ku by'abazadde bazadde bo bayambeko ekitonotono, abalala baleke. Deka osooka ofune olibatereeza oluvannyuma, teweesibaako bizibu. Nze Sajjime abeere mabega wa microphone okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Saba munzikirize mbateere wano, mbajjukiza jjajja mu malansonga gwayagala ebyekinnansi. Mu ngeri y'emu tulina Aji Abudu Ngabo gwayagala okubanga bakulombera edduwa. Alihira Holdings Uganda Limited tutambula nabo bulungi nnyo, batuteekamu amagya okulaba nga tukutuusaako buli kimu. Kama Katonda abankuumire obeere bulungi, mweraba. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Alihira Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga Alihira Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira ye ffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all.